Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwakyatambudde naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV tukyagenda mu maaso n'okubanga tukutuusaako embeera nga bwetambula updates zonna wano wokka wogenda okubanga ate ozisanga bw'oba tanaaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna gye luzibidde tubadde tukyakuweereza ensonga ezibadde ziva mu disitulikiti ey'Ekisoro nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ey'ekibiina ekya National Unity Platform nga bali saidi eyo bali mu kaweefube ow'okutalaaga okulaba nga bakuŋŋaanyiza munnakibiina kino amanyiddwa nga Tala okulaba nga ate addira mu bigere omukyala Sarah Mateke eyava mu mulamu bw'ensi eno mu by-election egenda mu maaso wabula gye tubadde saidi eyo nga tukuweereza eno saidi eno amawulire agazze nga si malungi omujaasi Owa UPDF naye omulala alabikidde mu kukozesa obubi emmundu gwa mpuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV wuliriza UPDF soldier arrested over shooting 3 civilians dead in Agago ennaku z'omwezi nga 3 olunaku lwali lunaku lwa 31 lunaku lwa 4 mwezi gwa 10 omwaka 2024 gwa mpuliriza mu bitundu ebya Agago district mu Northern Uganda omujaasi Owa UPDF amanyiddwa nga Private Bone amenyi yakubye abantu basatu amasasi agaabattirawo basatu bantu ba bulijjo ba civilian kakati nno ojja kutya basajja bamukwata mundu mu district eya Agago bitundu ebya Northern Uganda gwa mpuliriza ngenda kubulira Agago wabwesangibwa na biki ebitondono ebikwata ku side yawo nga bwomanyi nti fano ku mukutu gwa Red Zone TV bwetutyo bwetero okubeera nga ate tubikola ne tubanga tubikutuusaako yonna gwe gy'oli gy'osinza okubanga gy'otulabira n'obeera nga naawe ate embeera ogimanyira ddala nga bweyina okubanga ate etambula mu bitundu ebya Agago omujaasi ow'amagye nga bwe nkugambye amannya ge nga kugambye bamuyita Private Bone amenyi yasse abantu basatu uliriza omu okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku official website ey'omukutu gwa Daily Monitor Uganda People's Defence Forces have arrested their soldier who has been wanted over shooting 3 people dead and injuring 2 others in Agago district. Olunaku olwaleero olwokuna abakulu we bategeezezza nti bakutte omuntu waabwe amanyiddwa nga Private Bone amenyi eyakubye ba civilian basatu amasasi agabattiddewo wuliriza 45-year-old Private Bone amenyi allegedly killed Sunday Apio 21 Santina Akidi 47 and Florence Ajaro 15 on October 20th. Kati nno mwezi ogw'ekkumi guno gwennyini gwe tulimu ennaku z'omwezi zaali nga 2 ono yakuba abantu bano amasasi nga kuliko Sunday Apio yali wa myaka 21 yamukuba amasasi ne gamuttirawo mujaasi wa UPDF manyi balina eŋŋombe eri yefa batagambwako n'ebirala ebifaanana bwe bityo omujaasi ono owa UPDF yakuba banne masatu nga bwendi mu kubeera nga kikutegeeza Sunday Apio ow'emyaka 21 yamukuba amasasi agamuttirawo Santina Akidi ow'emyaka 47 yamukuba amasasi agamuttirawo Florence Ajaro ow'emyaka 15 mwana muto bambi yamukuba amasasi agamuttirawo kati we twogerera bamusanze mu makaage oba mu bitundu byabwe gye yabattira eyo bano nno mu bitundu ebimaddwa nga Ngora East Village Paimol sub-county mu district ya Agago wano nga bagamba according to UPDF 5th Division Public Information Officer Captain Edrin Mawanda the suspect was apprehended on October 30th 2024 during a coordinated operation in Paimol sub-county nga bwe nkugambye tuli mu district ya Agago ngenda kuwa ebigikwatako otegere Agago eri side ki gwa mpuliriza atanaba kubanga okitegeera ojja kuba okitegeera ffe wano ku mukutu ogwa Red Zone TV guno mulimu gwaffe buvunaanyizibwa bwaffe okuba nga tubikuwanga bwe biba bizze tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga wuliriza Private Amnesty surrendered his weapon and was taken into custody near Omia Paicho, he said in a brief press release on October 31st. Captain Mawanda pleaded to ensure that the suspect is prosecuted for justice to prevail. Ekibinja ekyokutaano 5th Division ekyamagye gano saidi eyo omwogezi waakyo amanyiddwa nga Captain Edrin Mawanda ye yategeeza nti ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi lunaku lwajjo
baamukutte ono gwe nkutegeezezza amanyiddwa nga private bone amenyi eyakubye banne bali amasasi agaabattiddewo. Kakati njagala okutegeeza gwampuliriza nti bino bizzenga bibaawo era okusinziira ku annual report eya police emanyiddwa nga 2023 annual police crime report, about 25 lives are lost to murder all accidents in Uganda every day. Nti abantu abasukka 25 be bafa buli lunaku nga bafa okukozesa obubi emmundu n'ebintu ebyefaananyiriza bwe bityo. Kati noono na bano abasatu begasse ku muwendo guno gwampuliriza mu bitundu eby'Epadere. Omusajja munnamagye owa UPDF bw'atyo bwe yakoze gwe munange ampuliriza yakubye banne amasasi agaabattiddewo. Bino nno byonna ono mujaasi wa UPDF era tebasobola kumwegaana kubanga wa UPDF, Uganda People's Defence Forces. Jjukira mu ssemateeka w'eggwanga njagala okutegeeza nti ejje lino lyandibadde erikuuma eggwanga, abantu bana Uganda n'ebintu byabwe ne booda z'eggwanga erya Uganda. Wabula kakati reports zijja nga ziraga ate be bali mu bikolobero eby'okukuba n'okuyisa obubi munna Uganda ate oba oliawo gwe bandibadde bali supposed okubeera nga bakuuma. Agago district eriwa ekyolabawo ye map ya Uganda, kyolaba mu red eyo ye district eya Agago eri mu bitundu ebya Northern Uganda era mu mambuka gaayo waliyo district bagita Kitigumu. Eno mu bali eriranye district bayita Abim, Napak, Kotido, Kabongo ne side eri endala waliyo district bayita Lamwo, Pader, Gulu neno wansi waayo waliyo district gye bayita Lira ne district endala eziri side awo. Bitundu bya Agago bano nno gye basinzidde gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nyongera okutegeeza gwatanaba kubanga subscribinga kirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga tomisinga nsonga yonna nga bulijjo ne tubeera nga ate tutambula. Gwe yamaze okusubscribinga genda otuwa ekigalo kubanga ntera okugamba nti gyokoma okulikinga information gyekoma okubeera nga etambula buli muntu yenna gy'asinzira okubanga gyatulabira n'abanga atamisinga nsonga yonna. Genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire osinzira wa okubanga goberera Sebambulidde Patrick nzemberawo okubanga nkutuusaako embeera nga bwe zijja era tukyagenda mu maaso n'okubanga tukufeffettera ate tubikuweereze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.